bannaffe abatugoberera mu lulimi oluganda sanyusa okubanga mutulaba wano ku TV yaffe ey'Obutonde TV era nga olunaku lwaleero nze Ssemambo tulisitoofa ayagala ennyo okubaako kyengawana ne bannange mu lulimi oluganda naddala nga tukozesa ebisoko. Ekisoko ky'olwaleero kiyitibwa okulya mu ttama. Kigambo okulya mu ttama munno ekintu olabanga ekiri awo ekyangungu naye oba tokigenderedde bulungi totegeera muntu bw'ayimiridde. Oli ayinza okugamba omuntu gw'okolagana naye obuzibu bwe nga alya nnyo mu ttama kiba kitegeeza muboggozi. Omuntu aboggolaboggola n'aboggolera banne bwe bagamba nti gundi oyo alya mu ttama oba alidde mu ttama ng'alina gw'aboggoledde. Ensonga nneeyo y'ey'olwaleero mu kisoko kyaffe. Mukama Katonda abakuumi.